Alright, nze nga bwe ndaba ye program. Mwana ngezeza muko funye muko ku mubiri body yeyo. Ngoba Haji, mai wano Haji ndoza chairman. Chairman former chairman yagwamu Amani. Yagwamu kale mbaniriza mu program nze nga bwe ndaba olunaku olwaleero tugenda kutambula ffenna mpaka essaawa zigenda kubeera 12 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Njagala kutegeeza gwe atugoberera program ene kutuukako buli lwa Sunday saa bweziti saa 10 mpaka saawa 12. Kakasa nti ne banno oyongera okubategeeza newankubadde nti abamu kumwe mubeera wamu naffe era mbeera mutulindiridde. Abali ku mukutu ogwanze nga bwe ndaba oba kamusobola obussaayo olunaku olwaleero nga bwe tugenda okutambula omulamu era ngenda kubanga ngubagamba mu ddakiika ezitali za wala. Bateredde bananyinize nga bwe ndaba ndowooza tulinze mukatuliki yekka sawe naagenda tuuka naye nga Ssemalulu waali musajja mwangirikaani simanyi oba wakikwangala oba si wakikwangala naye wuuyo waali so nga ate ne Sheikh Mazzi Zisabusolo musiraamuzi w'emizimu wole w'abafu so nga ate ku saidi eno Sheikh Kamani yateredde dda Imamu w'essanga ateredde yali no yeesimbyewo mu byobufuzi n'endowooza Allah yagaana okusiima okumuwa entebe kubanga alina pate gye yajjiramu yalimba ate nga Allah wadakkiriza mu kulimba naye ono yalimba nnyo wa pate endala najjira mu pate endala era akalulu akaddako sisuubira nti nze nkudi campaigning bwogeza noddayo ne bakuwa kaadi awo ono ali mu yero gyolaba ku screen awo eyo yero eyo wadde wano gorodi ne ku screen yero kyekituufu kye yali alina okuba ne mu kalulu bwe yalina okuba kuba gwe mutima gwe. So nga ate addiriddwa Haji Lubowa Twaha omwogezi wa Allah era omusokozi wa Allah kyekimuleeta wano. Allah bw'aliko ow'okumusokoola alimuyita amutwale mu jjana oba waggulu wasuubira nti amutwala mu ggulu Allah ali waggulu so naye ayinza mutwala waggulu. Chairman wa program naye wuno ateredde bulungi nnyo omulangira Kaaya ye Museveni Side bana ababiri bana abasatu basiraamu ab'ebiwayi ebyenjawulo mu busiraamu oli mwangirikaani n'omukatuliki ajja. Bwetyo tugenda okutambula olunaku olwaleero mu programu eno eyanze nga bwe ndaba. Tugenda kwogera ku muzimu. Omuzimu kye ki? We tugenda okutambulira awo buli omu alina eddakiika ze 10 zagenda okubanga akozesa era tugenda kuzimuwa ayigirize. Ekibuuzo kinaaba kizze abali mu studio wano bw'obanga olina akakusiiye owanika omukono baba tebakuwadde naddala Sheikh Amani baba tebakuwadde kwogera osirika mpaka n'olina ne bakuwa okwogera kijja tukola bulungi. Abali ku ssimu eyo tunaabawo omukisa okwogerako gye tuli bw'okuba essimu yo kakasa nti oli wala oba eddoboozi lya TV yo Doxa oba Dream ne Impact FM olijjako tusobole okuwuliziganya. Gwe bw'owulira alo yaffe ng'obadde okuba mu station wano kakasa oba oli kumpewo so teweetaaga kwewulira tusobole okuwuliziganya eno kuba kati Zisabusolo mweraliikirira emyaka mugiraba ekyuma kino bwe kiwuuma ennyo. Saagala atugendeko wadde Allah yasalawo naye ono osobola okutambulamu amangu mangu. Okay, so nsaba obeere wala oba eddoboozi lijjeeko eko eyo eremu okubanga ejja eno ate okututawaanya mpola mpola. Okay, ebisigale nja biba wali nga tumaze okuwumulamuko naye nga Ssemalulu yateredde dda Sheikh Zisabusolo gwakkiririza mu mizimu eddakiika zo 10 zo tuzikuwadde sooka oyigirize omuzimu kye ki? A'udhu billahi minash shaitani
الرجيم ربي اشرح لي صدري صنع لي تسوى تعميري متمكن من أتبين كده في هذا الوقت بسيرة إيش كان بيشكل كانت ملك من أبان دبا نبان فليرا زي سامسونو مشي عبد القادر وكو إيجور سبا إننا فلابي من نابين ديرا ويرم باتميدة نقول نابين نقول واسوين جوا إيش كان بو tujja kwatambula kasedda kikazange zikyali ntejentoliko katundu ekintu ekiyitibwa rihu omuwarabu alina ekintu ekiyitibwa rihu empewo ate omukka mukiwulira omukka ate empewo bambi byonna mpewo empewo omukka byonna mpewo sigwa omukka guno ogw'ekikoomi sigwa omukka guno ogunyoka wanti oba ogw'olufu oba ki naye ekiyitibwa rihu kakati subhanahu wa ta'ala ettaka lya sayidina adamu bwe yamala okulibumba yaliteekamu rihu ate ne rawhu mukiwulye rihu omwoyo ate ne rawhu ate n'empewo nebeera muki mu ttaka lya sayidina adamu tuva katonda bw'abanga maze okutonda omuntu wamasa bwe tubanga tumaze okumwenkanyankanya ne tumufuuwamu omukka ogw'obulamu kakati rihu riyahu arwahu mubiwulira rihu empewo omwoyo emyoyo arwahu emyoyo ekigambo kya empewo omukka n'omwoyo bitambulira wamu omwoyo guba ate muayyad gwo guba gugerebezebwa eri katonda ennyini ate n'okufuuwamu katonda ye yalagira afuwemu omukka nga bwolaba bwe baafuuwa mu bunnaffe n'afuna olubuto lwa sayidina isa yali mpewo ate nga bwe muli n'omwoyo omwoyo empewo bitambulira wamu wano omuntu wabanga tukyali muntu kati nganze bwenjogera Sheikh Abdul Qadir Muyanja zisawusolo inakulabye kwelyo sibba wano ndimu omwoyo gw'obulamu mulimu omwoyo gwaki ogw'obulamu ate buli kitonde kyonna kirina empewo y'omwoyo ogw'obulamu buli ekissa kyonna kakibeere kibuka kakibeere ki n'ebimera bambi birimu kakati omwoyo ogwo bwe kubanga nkyayogera kati nga bwenjogera ne gumala gunva mbekka omuganda wa wano n'aguyita omuzimu omuzimu empewo omukka empewo yava mu muntu ogwali gwogeza kati nga bujja kati radio eyogera omuzindalo ogulya gufuuwa mpewo naye jjako swiki empewo ekola ki erekerawo omuzira guba tegukyakola ki tegukyakasuka ddoboozi eryo kakati omuzimu guba mwoyo ogwali ogw'omuntu omulamu era kati ffene bwe tuba nga tuli mu dduwa zaffe eza arwahi tuba tusabira emyoyo egyabo egyali abalamu kati abaafuuka ate empewo empewo banna mukiwulire empewo omwoyo n'omuzimu byonna mpewo byonna myoyo naye nga omuzimu mpewo mukka njagala mukitegeera era mukiwulire ekintu ekyo kyova nti ffe abalonzi b'edduwa el arwahi eri omwoyo gwoyo eyagenda taata wange Haji Asumani Sejjange eri omwoyo gwoyo yagenda maama wange Safiya Nabukenya yate nga omusajja watono Pastor Sibadda asagamba omwoyo gwa kitange eyakafa tumusabire era kyova olya mu makanisa bateeka bitambira by'emmisa nemunaka ne mukereziya ebyokujjukira emyoyo gyabo abaafa abantu tufa mibiri naye emyoyo tegifa gy'emizimu era kakati mmwe gye muli ffe ate ffe katonda tuyamba nnyo abasiraamu ffe tutiira ddala abantu abo abaasooka Qur'ani beegambako okukkiriza katonda abaatusooka kyetubannabanga tubasabira naye mmwe temwagala kukiwulira balokole naddala balokole mo abantu babazibu naye ate ne bagenda beerimba ne basooka bagamba katonda wa Ibulayimu katonda wa Abenego katonda wa Elwaka ne wa Yakobo balamu lwaki mubajuliza gy'emisimu egyagenda egya Yakobo
ejambo nineko yawone empologoma bwani bwe basula mu kiraka ky'empologoma ne zitabalya emyoyo gyaffe lwaki mugiyita gy'emizimu egiyitibwa Katonda atuyambe kulw'emizimu gya Abeduneego ne Gundi ne Misaaki ne Samu ne Basadulaki abakola ki abagulwawo ddala Petero yagulwawo oluggi okusanga oluggi enjegere z'oluggi zikutusi mizimu kyevudembaga nti nze ndi bwa mizimu lwaki ndi bwa mizimu kubanga mbikkiririzaamu nti ddala emizimu zezaali abantu baffe Abaganda ne bayimba tembuyaga zikunta be baali abantu baffe kale n'olwekyo omuzimu mpewo mukka bwenti bwenkitegedde bamukitegeera nkuwulidde bulungi ogambe nti omuzimu mwoyo gw'omuntu omulamu n'omufu kati omuzimu nkugambye omwoyo bwabanga nkyalinga kati bwenjogera Sheikh Abdul Kadir njogera olina omuzimu kati olomba nimu ate mukka olimu omuzimu nimu omukka kati nimu omukka ndikuganda omuzimu n'omwoyo n'omukka biri awa biri bwe bati anti kyevuga bibanga akatima n'etyubu y'omupiira so ekitegeeza olimu omukka n'omuzimu kakati omukka guno kasakuvaamu omwoyo guno okubadde nga gunvuddemu omwoyo gubadde kutambuliramu omukka guno gwo ne gukola ki ne kuvaamu ne kugenda ne baguzaayo fi hazaini al arwahi mu manakali materekero y'emyoyo kale sooka okwatireko awo Sheikh Aman tandikiraawo omuzimu kyekikuba ono byayogedde byonna bijje mu mutwe talina aya n'emu gyansomedde kansubire ewuwa n'avaayo ku aya nabijje mu mutwe gwe nga bwali ow'emizimu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'di. Ebiseera ebisinga bwe mbeera ewaka nenfumiitiriza mbu wakati mu kulisaakinga nfunamu okulowooza ne ŋŋamba oba Uganda wano e Buganda wajjawo okwo ku nabbi naye naaba nga teyafuna mukisa guwandiika. Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda ng'ayita mu ngendo 7 naye ng'engendo ezo 7 z'ayitamu buli lugendo aluyitamu mu bwa muzimu. Ffenna abali wano tukakasa nti twazaalibwa era buli eyazaalibwa yenna yazaalibwa taata ne maama. Bagamba oyo mwana wani mwana wa Sheikh Amani amuzaala mwani timu mukyala Rukia. Sheikh Amani anti kati nze nzaala abaana bampita taata naye nyina omukazi gwe mbazaalamu Robina oba ye Robina oba yani Sheikh Amani nga mukyala we ye Robina kasabeera mukazi. N'olw'ensonga eyo mu bufunze njagala nkulukira ekigambo kino kuba eno topiki ekyankulu. Eno topiki mu bufunze ojja gikongukako wekka nga buli lwejja mu matu g'abantu twogera ku kirala. Haji tojjukira twajogerako mwaka mulamba kubanga ffe abasiraamu twaweebwa mu byenkizo bye twawa okumanya ekitonde kye bayita muntu okuva lwe kibeerawo lwe kiwangaala mpaka lwe kituuka mu maaso ga Katonda ku lunaku olw'okuyimirira. Ffenna abali wano olwaleero nga tonnaba kugenda kubanga Allah agamba falyanzuru al-insanu mimma khulqa min ma'i dafiq omuntu yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Omuntu yetunuulire wekka nga tonnaba kujja no kuyimirira. Bw'omala okunaaba bw'oti oli bwereero olina w'otudde weebuuze ne navaawa. Allah agamba yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Yakutonda ng'akujja ku mugongo gwa kitaawo n'odduka emisinde gya kika kya waggulu ate n'ogenda n'okulira mu nabaana mu masabiro g'omukazi. Kati nga tonnaba kuva ku mugongo gwa kitaawo mu gundi y'amazzi oyina gye wava mu foomu y'emyoyo kye tuyita emizimu. Era mukkiriza abali mu studio wano ntandikire ku mmwe ngende kubatuuliriza buli omu
kufe ffenna batudde wano aliko omuzimu, ye kennyini alina omuzimu, ye kennyini alina emizimu. Ekigambo omuzimu kigambo kya Luganda, naye ng'ate ekigambo omuzimu kika kya mwoyo. Ajo bantegerekeka kika kyaki kya mwoyo. Era ffenna abali wano kati tulaba nze njogera n'ebino byolengera ku ngulu, bode gye nyambadde, ndi mutono, ndi munene, ndi muddugavu, ndi mweru, si kyekyogera. Ekyo ekyogera olwaleero oli n'abeera ewaffe eziro bwe mukyalo esanga ngalonka n'ateekako bw'ati 98 Katonda 4 nagati oyo saamaani, oyo mulanzi yayogera, kati obudde bukedde, mumpe enkumbi yange, mulanzi wuyo ayogera. Ogwo muzimu Katonda gwe yawanga mu buli kitonde kyonna ekiyitibwa omuntu. Kakati lwaki tuguyita omuzimu? Esawa ya leero kati bwe mba njogera bwetyo nti amaani ayogera, naye ate tosobola gamba nti omuzimu gugwo gugira ki gwogera, kuba nkyali mulamu, naye omwoyo gwange kati gwe gwogera, ogw'amaani gwe guli mu kwogera. Omuganda wano okuva edda yali talemwa kintu, era nakaakati talemwa kintu. Bwe gumala okuvaamu n'ogamba nti omusajja tumuziisa agenze, omwoyo guno nga bwe ngambye nti buli muntu aguyina, gukomawo era gusigala gutambula. Bwabangawo ebigenzo obulungi, bwabangawo ebitagenze bulungi, omuntu oyo yakomawo najja n'alinnya ku mutwe gw'omwana we, gw'owooluganda lwe, gwa muzzukulu we. Kati omuganda bamalanga okuwulira nagati n'eddoboozi lyennyini liringa erya Lubowa. Oyo yennyini gw'olaba kati, oyo gw'olaba kati nti weewaawo twamuziika n'ava mu balya mmere ne azipanaawo, kati oyo muzi mu bantu. Gwe muzimu, omuganda naguyita omuzi mu bantu. Fe abakyali emmere naye nga guba gwogera, guba gulaba, guba gutegeera buli kimu kyonna, naye nga tegukyasobola kuvaayo mu buliwo, gukwate pikipiki gugivuge, gujje wano gwogere nga bwenjogera, wabula guba gusigadde kujja buzi mu bantu. So buli muntu yenna abali wano alina omuzimu. Kyakubiri, aliko emizimu. Lwaki ngamba nti alina aliko emizimu? Buli muntu yenna yazaalibwa eyatondebwa Katonda, emabega gy'ava ku bujjajjabwe n'obumerero bwe, Allah yateekateeka omuntu oyo ng'aliko emyoyo gitambulira mu kyeyini egimugoberera. Kati kangereze ku mukadde wange mulanzi tajja kunyiiga. Wammwe mu kika bwe waba waaliyoko ku muntu eyanywanga ku mwenge, gwe olwaleero ne bw'onoolokoka essaawa ya leero, abaana bo b'ozadde bujja kubamu abagunywa. Bagubirire erugambe nti abaana bange omuzimu gw'okunywa omwenge nga gwe guzze. So okunywa omwenge muzimu okuve, anti nkugambe nabbi tayinza kulimba, yagamba nti Adamu ddasaaso obuzaalirana bulondoola. Okitegedde? Obuzaalirana bukola ki bulondoola? Bwe wabanga mu famiro yammwe mulimu omuntu eyali akole, kati mulanzi olina ebintu by'okola, tobitwala ku buyivu bwo. Emabega ensi yonna kavanga ebaawo, waliwo omumwe wammwe yabikolanga. Kati nga bw'otudde wantu bwetuti tufugika emitwe gino egyaffe gifugika, naye noga nti amaani sirika n'ensirika. Kati kitegeeze wammwe waalingayo mu by'omwoyo, waalingayo omuntu eyakumaakumanga abaki abantu ne bamuwuliriza. Buli mulimu gwonna kubeere kusamba mupiira, ojja genda okunoonyerezanga mu famire yammwe mulimu omuntu eyakolanga ekintu kiriwa. So kati kyogamba gwe okukaayanako mu famire yammwe, omuzimu gw'okukaayana gwe guba gukomyewo, n'okulemerako nga towuliriza, bakugamba n'ogaana. So mu famire yewammwe mu b'ennyonyi waliyo omuzimu oguvaayo ne gukwambala. Exactly. Era kyova olaba bwonawona beewuunya. Lwaki? Nti kati gwagwe tunula kati wano waliwo wendi ku Victory, ndi mu kibuga wakati, naye okuva wano mu Kampala otuuke gye mbeera, omalako Kampala Wakiso n'omukuba emabega, wuli ku nkingi za Luweero gye baawula ne mukono gye nva essangano ne ndyoka nkola ki? Awo wonna wonna tewaliwo boogezi, tewaliwo basheekhe ne bano, naye waayimi ti Allah subhanahu wa ta'ala ayisiza mu ekyo nembeera nga nsobola okukola ki? So olw'okuba tutandika butandisi ekigambo muzimu, abalokole njagala mukiwulirize bulungi kuba mumusinga okuleeta olumoko ku nsonga eno. Ekigambo muzimu si kyabwa sitaani,
Okay. Kinkoze bubi nnyo kubanga abalokole olwaliro tebakola tebaliiwo. Ekigambo muzimu si kyaba sitaani. Wabatuttewa. Ate we bali mulumba wali. Mulumba yange oli mulokole. Ali ludda oli Museveni side naawe. Mulokole. Bano bata Yesu bano bafalisaayo. Ono naye mulokole. Oyo wachacho Uganda talina mulamwa. Seba mulokole webali. Oyo talina mulamwa. Naye kati abalokole abasinga obungi. Omanyi lwaki nkozeseza ekigambo ekyo? Nti omulokole kyabeeredde kizibu. Okubeerawo kw'obulokole kuyimiriddewo ku mizimu. Naye ate omulokole ye muntu atayagalira ddala kuwuliza kigambo muzimu. Bw'oyogera ku kigambo muzimu oyagamba sitaani. Anti obulokole kyenva ngamba nti buyimiriddewo ku muzimu. Genda mu kyaki zonna okuvira ddala ku kyaki ezitandikirwako wansi kabe waffe mu byalo ekkanisa eza wansi. Buli saavisi ebeera mubamu okugoba emizimu. Era emizimu gino ne gimala giba nga tegiriiwo. Teriyo musumba wano gwe tusobola gati ono musumba w'amaanyi. Tubayita b'amaanyi kubanga waliwo emizimu. So mu bufunze mu busiraamu omuzimu temugugoba. Kakati nkuwadde ekyokulabirako ne gwe abakati essaawa eno mulanzi olina omuzimu. Gwe bw'olaba. Si bwe ndaba. Ati gwe bw'olaba. Toyina mwoyo. Tonkaka. Toyina mwoyo. Kale gwe kankuleke. Omanye abalokole muli bazibu nnyo. Nono alina omwoyo. Kati kankuwa ekyokulabirako. Singa essaawa zino obeera n'abaana nga kati ajo ono taata we yajja. Mubuliwo. Kubiri ngali mu kooti. Kati omwana singa amala najja essaawa eno n'agamba tinze kati mulanzi katugereze ku mukaddewo jajjaawo n'akwata omwana wo genda okuyira naga nedda muzukulu wange mulanzi tokuba nti nze jajjaawo nze ndi ku mwana ono nti mbadde nkuwa amagezi sala amagezi gonna obudde nga tebunakya ng'omwana ng'okuba jajjaawo okuba mwana wo ng'okuba jajjaawo sofa abasiraamu tukkiriza okubira ddala ojeyo nanzo emizimu gino gyawukana ne sitaani kintu kirala n'omuzimu kintu kirala so kyetuva tugamba nti ffe tukkiriza nti emizimu gye giri era ebbanga lyaffe ffe abasiraamu tetwawukana na kusabira myoyo egyo mwe gye muyita emizimu. Tusabira Allah subhanahu wa ta'ala abatebeekeze emirembe abakakkanyize ebizibu ebiri eyo emyoyo gyabwe gitebenkere bulungi wakati mu kubaweereza ekitangala kya Qur'ani ne baraka z'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katono nnyo Sheikh Amani. Ono yatulaze nti omuzimu mu busiraamu gwe gw'omuntu omulamu n'omufu. Buli ono yetugambye omulamu n'omufu aba n'omuzimu ogwo. Naawe kyokkiriza omuzimu atalina muzimu taba mulamu. Kale oyagala buuza ki lunakodde eddakiika zo okayanyaza okola kyanti nabuuzibwa ekibuuzo ne baŋŋamba sheekh ti omulembe gw'obiri w'ebisiyaga ti gwazikirizibwa ti ate kakati ababiri abavaawa mizimu gy'abasiraamu si mizimu gy'abasiraamu egiba gizuukuse bazikiriza abaali bali ebisiyaga si basiraamu kayaddamu amagezi owulidde abaaluuti tebaali basiraamu kyogamba Nabbi Luuti Nabbi Luuti yali musiraamu tofaayo Nabbi Luuti teyali musiraamu nga baali basiraamu zisabusolo okutereeza tofaayo Luuti yali musiraamu abali b'ebisiyaga basiraamu okuzaalibwa nga oli musiraamu tekitegeeza nti ogenda kufa oli musiraamu kale ono ebisiyaga byaleese atulaze nti waliwo emizimu ku mulembe gwa Nabbi Luuti omusiraamu gyazuukuse mubagirya negigenda nebangirikaani eri abeeri ebungereza. Semaluulu omuzindalo bagukumpeere abangirikaani bayigiriza ki
ku muzimu. Omuzimu kye ki? Basibo ne banyawo tubalamusiza nnyo eri ekyokuyiga kino kubanga kitabula abantu bangi nnyo naddala abatasoma byawandikibwa bya Bayibuli kuba Yesu Kristo yagamba Sitaani nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka tabenga wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kati bw'obikula mu Yokaana essula 3:6. Yokaana essula 3. Yokaana essula 3:6 Yesu yagamba yatunyonnyola ekizaalibwa omubiri kiba mubiri ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Kati ekibuuzo ani taata w'omubiri? Adamu ye taata w'omubiri kubanga yavaamu emibiri gyonna. Ate ebyandiko ne bitutegeeza mu Ebbulaniya essula 12 olunyiriri lwa 9. Ebbulaniya essula 12 olunyiriri lwa 9. Kitaawe w'emyoyo kirungi naye tumumanye. Wagamba nti nate twalina bakitaffe ab'omubiri akireese ne wano ab'omubiri gwaffe abatukangavulanga ne tubasangamu ekitiibwa tetulisinga nnyo okugonderanga kitaawe w'emyoyo ne tuba balamu. Kati tukitegedde bulungi bassebo ne banyabo nti kitaawe w'emibiri gyaffe ye Adamu. Nze ndi kitaawe wa mubiri gw'abaana bange ab'omubiri wabula emyoyo gyabwe si nze ngizaala, Katonda ye kitaawe waagyo. Tukitegedde bassebo ne banyabo bali eyo okusinziira ku kyawandiikibwa kino. Kati tufuna obuzibu di omwoyo gw'omuntu nga bweyambudde omubiri. Tufuna obuzibu omwoyo gw'omuntu nga bweyambudde omubiri. Bubikula mu Mubuulizi essula 12:7 wategeeza bulungi nnyo ti enfufu nedda mu ttaka nga bwe yali omwoyo gudde eri Katonda eyagugaba. Awo weewali obulemu awo. Bassebo ne banyabo abatuuliriza tulinda obuzibu bwa Sitaani. Sitaani bw'osoma mu Bakolinso ekyokubiri essula 11 essula 11 olunyiriri lw'omusanvu. Omuzimu gutandise okuzuukuka. Olunyiriri essula 11:12 15 waga nti naye bwe nkola era bwe nnaakolanga mbaggirewo awasinziirwa abo abaagala awasinziirwa balabike era nga ffe mu kigambo kye beenyumirizaamu kubanga balinga abo be batuma ab'obulimba abakozi ab'obukuusa abeefaananya ng'abatume ba Kristo. So si kitalo so si kyamagero kubanga ne Sitaani yeefaananya nga malayika w'omusana. Kale si kitalo
era n'abaweereza be bwe beefaananya ng'abaweereza b'obutuukirivu enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe. Bassebo ne banyabo ebyawandiikibwa bitutegeeza nti sitaani yeefaananya nga malayika w'omusana. Sitaani tatulumba butereevu. Bamalayika abagwa ne sitaani tebatulumba butereevu. Sitaani ebiwandiiko bimuloopa mu Befeso essula 2 osooka n'olwokubiri. Wagamba nti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiirire mu byonoono byammwe bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe egy'ensi eno bwe giri okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira. Sitaani tali yekka. Bassebo ne banyabo bw'obikulamu obikkulirwa. Okay, ebyawandiikibwa tubiwulira naye ndi kwebuuza omuzimu kyeki? Omuzimu teguliiyo. Awesekone ddene. Omuzimu teguliiyo. So ekiriyo. okay, tofaayo kati bwe guba teguliiyo kati komaawo Atonyonyola. ati kati obonyonyola kyaki teguliiyo? Ekiriyo bamalayika baagwa na sitaani abatambulira mu nsi. Bagambye omuzimu teguliyo. Okay, bwe gubanga omuzimu teguliiyo bamalayika baagwa ne sitaani beetuuma emizimu naye nga emizimu tegiriyo. Kikyonyonyola. Teguliyo. kati Ogamba teguliyo. Ate n'ogamba nti be bamalayika kati kiba kyekyo. kiba tegiriyo. So abangirikaani be batategeera nti emizimu tegiriyo oba gwe atakitegeera? Abatasoma byawandiikibwa be batategeera nti Omuzimu emizimu tegiriyo wabula bamalayika. teriyo mizimu nga ne Yesu yali yali agoba. Okay. Era yali agoba bamalayika baagwa na sitaani. Okay, kati bampe ku lunyiriri olwo Makko mmeka? Makko 8 mmeka? Bampe ku Makkawo. Bikula Makko oyo tulabe. Njagala kuyiga. Ogambo dani tedi mizimu. Tofaayo gwe sirikako. Owaayi sirikako wamaze okwogera obadde ki? Gwe oli munnamizimu sirika n'oli naye tulabe. Waliwo wali Yesu waasangira omusajja yaliko legion. Makko 5. Otuuseeyo? Njagala Semalulu y'abatusomera. Sooka olinde wetulina wetugambye tegiriiyo. Ogambye abatasoma byawandiika. Makko sura yakumeka eyo? Aha, Makko 5 so Ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerese. Aha. Bwe yava mu lyato amangu ago omuntu eyaliko dayimoni okuva mu ntaana n'amusisinkana eyasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza kumusiba newankubadde ku njegere kubanga emirundi mingi batutereddewo ne ku screen wali yateebwako ne mu masamba ne mu njegere enjegere n'azikutula n'amasamba n'agamenyamenya ne wataba muntu wayinza kumusobola naye bulijjo ekiro n'emisana yakaabiranga mu ntaana ne ku nsozi neyeesala amayinja bwe yalengera Yesu ng'akyali wala n'addukana nali nkyogera ne mugamba tekiriiyo n'addukana akuddukana mbiro mbadde ngamba nti kiwala n'akaaba n'eddoboozi ddene ng'agamba nti onvunaana ki Yesu omwana wa Dawudi ali waggulu ennyo nkulayiza Katonda tombonereza kubanga yamugamba nti va ku muntu ono gwe dayimoni n'amubuuza nti erinnya lyo gwani n'ayogera n'amugamba nti erinnya lyange Legioni kubanga tuli bangi. Okay, so dayimoni be bamalayika beetuma mannya agabuzaabuza abantu
kubanga bw'osoma mu kubikula essula 12 wagamba n'obusoto obunene obusoto ebyo byonna byasoma tibirina buzibu era sitaani naye olinga akakasa nti gyegiri Semalulu bwogamba nti emizimu gyegiri naye bwogamba tegiriyo emizimu bamalayika bagwa ne sitaani ekitegeeza gyegiri webale nnyo kati wereranga ku kintu ogambye emizimu tegiriyo ate kati gwe omu gyegiri wa wantu watuufu gyegiri tegiriyo ekyeyita emizimu gyekiri nga si mizimu nga si mizimu ekyeyita emizimu nga si mizimu kiki ekyeyita emizimu bamalayika bagwa na sitaani so gyemizimu tegyeyita bweyisi kimala jwa tegyeyita bweyisa awo kukola atya leka kukola bwoti kimala Semalulu ogambye kyamanyisooko muleke ogambye emizimu tegiriyo bwe n'obala n'ogamba nti ate emizimu be bamalayika abagwa ne sitaani lwakuba kati abantu bonna kye bategeera abantu bategeera mizimu tebategeera bamalayika bagwa na sitaani kati babayita singa bweba tebabayise bamalayika abagwa ne sitaani babayita ki bw'obeera nga tobayise bamalayika bagwa na sitaani obeera obudde ku byawandiikibwa oba nti obayita ki era olina kumanya bamalayika bagwa na sitaani bebeetuuma emizimu gy'abaafa tetuganye bebeetuuma emyoyo gy'abaafa owejjokolera bakumpeera omuzindaalo otaasembeera katono nnyo tewaliiwo musomi wa bayibuli mu kyasa ekyaliwo ne kino kye tulimu awakanya okubeerayo kw'emizimu titegiriyo wabula bakkiriza nti emizimu gino ogimala okubeera nga gyegiri tebagikkirizizaamu mu kugisinza kati njagala otereeza empewo abantu bakutegeere bulungi bwe muba mugoba ku bantu emizimu mugenda kukyusaamu mugobenga bamalayika olina kusooka kubuuza abangirikani bagoba emizimu bagoba bamalayika abagwa ne sitaani mubagoba abangirikani mugoba bamalayika abagwa ne sitaani nga beeyise bali bamalayika mubagoba mutya essala ensoko gyesabire mumpulire oyogera bwogezi nti bamalayika abita balubaale eyo nga yo bamalayika basitaani bamalayika bagwa ne sitaani abeeyita emizimu imbagoba mu linnya lya Yesu ne bagenda era bavaawo kale owejjokolera kamuleke asimuleko ku feesi katono tukomewo mpa eddakiika ng'emu 2-3 tuli kwogera ku tutandise omulamu omwezi guno ogwa omuzimu kyeki tugenda kutambulira awo bingi bye tukyabuuza era byonna nawe tujja kuwa omukisa mu buli program obenga obuuza tumulamu kati ninyo saazi zino zikunukiriza 11 ez'akawungeezi nkomewo n'owejjokolera Hajji nayogera saako n'ekyamani wa program ate tuyoke tujje gye muli katono nnyo twetoololamu tumale ate tukomewo. Alright, mbaniriza nkulike mukumulamu okwo okyali wakati mu program nze nga bwe ndaba tuli mu kuyiga abakulu ndi nabo wano bannanyinize nga bwe ndaba bali mu kuyigiriza omuzimu kyeki eno ye episode esoose era tugenda kuba tutambula bwe tuti mu mwezi guno gwonna nga twongera okunnyonnyoka mu nzikiriza ne mu ddiini z'abakulu bano bo bannyonnyola batya omuzimu naawe ali eyo osobole okutegeera we tuwumuliddemukko nga tugenda owejjokolera musajja mukatuliki twagala kumuwuliriza naye ye annyonnyola ate era empanji ye olwaleero agenda gisima atya nga tunnyonnyola omuzimu kyeki owejjokolera bakumpeera omuzindaalo mbalamusizaako bassebo ne bannyabo abandaba eggulo lya leero
nenjozayoza nabo Mukama bawadde ebirungi n'ensaasira n'abafunye ebibasoomooyeza. Ensonga eno gye tuliko nkulu kubanga ekibuuzo kinene ate kiri wamu omuzimu kye ki. Naye olw'okuba nti twogera mu lulimi Luganda ate nga twagala twesigame ku byawandiikibwa nga buli muntu bw'atunulira mu nzikiriza ye, kati nze engeri gye ndi Mukatoliki naye endaba yange engeri gye tubeeramu wano program bagitanze nga bwe ndaba. Endaba yange eza n'obutafaanana y'Abakatoliki bannange. Bwe mba njigiza olw'ensonga eyo bwe mba njogera oyinza okuga nti ate tugize ng'Omukatoliki. Endaba yange nandibadde ndi Mukatoliki naye program bagiyita nze nga bwe ndaba. Sikiikiridde Paapa, sikiikiridde Bishopu wange, naye nzize nga ateeka ettaffaali ku kukkiriza kwange ng'omuntu ava mu famire y'Abakatoliki baffe Eklezia Katolika. Olw'ensonga eyo nti bwe tutunuulira mu bulamu bwa Yesu bwe yali gy'ali ne tujja ebigambo bino tulabayo ekiyitibwa omuzimu. Bwe tutunuulira mu ndagaano enkadde nga mu kitabo kya Samwiri essula ya 28 tulabayo ebikwata ku muzimu. Bwe tujja wano mu Buganda ewaffe ng'abantu nti eddiini yagenda okujja wano tulabayo ebikwata ku muzimu kubanga wano mu Buganda mubaffe ng'Abaganda eddiini yagenda okujja yasiŋŋaana nti ekintu ekiyitibwa obusamize abantu era babeeranga bayimirira mu myoyo egyo, emizimu, lubaale, emisambwa, emizimu gy'abantu gyennyininyini. Kati ekyo bw'ogaa nti omuzimu mu ngeri enfunze nti omuzimu guba mwoyo ate omwoyo teguba na nnyama nti bagikola ki bagikwatako erabikako, guba mwoyo ate mu ngeri emu wayinza n'okubaawo omusambwa ne gulabisibwa mu kifaananyi ng'ekyomuntu naye nga tegukwatikako era nagwo muki mwoyo. N'olw'ensonga eyo nti wano mu Buganda nga abantu Abaganda tutunda emyoyo miki mingi nti omuzimu gw'omuntu mwoyo, omuzimu muntu, waliwo omusambwa mwoyo, waliwo n'ekibayita gye oba mayembe. Ebintu ebiri mu buwangwa nga babyogera gyonna eba nsi ya myoyo, naye emyoyo egyo waliwo emyoyo egiri ku sayidi y'obwa Katonda, waliwo emyoyo egiri ku sayidi etali y'obwa Katonda. N'olw'ensonga eyo Yesu yali atambula ku mazzi. Bw'osoma mu kitabo kya Matayo essula ya 14 bw'otandika n'olunyiriri olwa 25 obudde bwali buwungeera Yesu n'ajja gye bali ng'atambula ku mazzi olwa 26. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi ne bakwatibwa ensisi ne bagamba nti muzimu, abayigirizwa be. Kati wano omuvuunizi w'Oluganda luno bw'annyonnyola banga nti ne baleekaana olw'okutya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti mugume omwoyo yenze temutya. Awo Peetero n'amuddamu nti Mukama wange obaye ggwe wuuyo ndagira nzijje gy'oli ntambule ku mazzi. Yesu n'agamba nti jangu Peetero, n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi okugenda eri Yesu. Kyokka bwe yalaba ng'omuyaga n'atya n'atandika okukka mu mazzi n'aleekaana nnyo Mukama, n'agamba Mukama mponya. Amangu ago n'agoola omukono gwe n'akwata. Kaakati kyenjagadde okujjayo nti waliwo Yesu bwe yabagambira nti munkwateko mulabe omuzimu teguba naki na nnyama na mubiri na magumba nga nze bwe mukola ki bwe mundaba. So olwo Yesu yali ayogera ku mwoyo ogwo gwe tuyita omwoyo omubi. Obuno Muganda wange Anglican Church gwe yayise daimon naye mwoyo. So bwe tutunulira omwoyo waliwo okwogera ku mwoyo gw'omuntu, waliwo okwogera ku mwoyo
emyoyo gye tuyise bamalayika abajeemera Setaani, abajeemera Katonda. Kubanga bwe tuyita bamalayika tutegeeza malayika, ekigambo malayika kitegeeza omuweereza, messenger. Naye bwe yabeera nga mujeemu olunaafuuka omulabe, kyetuba tubayita abajeemu. Lwekyo baali baweereza Katonda nga bamalayika, naye bafuuka abajeemu ne babeera nga baweereza mukama waabwe Lusifa. Kale mu ngeri eyo nayo gyomyoyo kyova olaba nga mu kitabo ky'Abefeso oba Abefeezi omuwandiisi Pawulo aga nti tetulwanyisa mubiri na musaayi, naye tulwanyisa ab'amasaza, ab'obuyinza, ab'omukulu w'omu bbanga afuga ensi eno. So nga ate ne Pawulo bwe yali agenze mu Efeso bw'osoma mu bikola by'abatume eri obalinga ya 16, omwana oli bwe yalagulanga n'agamba nti bano basajja ba Katonda aboogerera ddala amazima ga Katonda ekituufu, ng'omuwala akyayogera kituufu, naye ng'omwoyo ogumuliko si gwa bwa Katonda. Pawulo bwe yanakuwala ennyo kwe kuga nti mwoyo gw'omubi mumaamukeko. Omwoyo bwe gwamumaamukako bali abasajja ne banyiiga abakulira essabo lyabwe ne bagamba nti kubanga yalinga abafunira ensimbi ez'okulagula. Kati mu ngeri eyo Pawulo bamaliza ati basibye muki mu kkomera olw'ekitiibwa kya Katonda ne batendereza Katonda, enzigi ne zeggulawo ebyaddako. Kati kyenjagadde okuddayo okunyonyola omuzimu, twogera ku muzimu gw'omuntu, omwoyo gw'omuntu mu ngeri oba emu nti ati tubanga tumanyi nti omuntu ffe tukkiriza naddala nze mu ndaba yange nti kino kye tuyita obulamu obulala gye buli, kubanga bwe tutunuulira obutonzi bw'omuntu, Katonda bwe yatonda omuntu ng'amubumbye, kye tuyita omukka omulamu gwe mwoyo. Naye nze mu ndaba yange, nze nga Sonko, omuntu omu mu ndaba yange, kino kye tuyita emmeeme, nze ye ndaba yange so kyentwalanga omuzimu. Nze nga nze omuntu atya. So omuntu ono gwe watugamba nti alina omubiri, alina emmeeme, alina n'omwoyo. Kati gwe emmeeme gwe muzimu. Nkitwalanga gye wandiise nti oba ye tyubu. Nga bonolaba omukka oguli mu tyubu oba mu mupiira oba nti obulamu buli obuli mu tyubu empewo eri gwe mpita omwoyo. Naye ate tyubu eno ekuuma empewo eri oba omukka gwempita emmeeme. Ate kino ekyokungula omupiira ogutambuza oba emmotoka oba gwe basamba, nze ekyo kyempita omubiri. Eyo yendaba yange nze. So kati gwe mu ndabayo bwe omuntu omukatuliki bw'afa, omubiri ffe gwe tuziika, emmeeme gwe muzimu ogusigalawo. Kiraba nga nakyo kitundutundu kiri mu mbeera yaki dominion ya dominion kya mwoyo mu mbeera efaana bwetyo weekiri. So kati omuntu omukatuliki bw'afa kisigalawa. Anti era Kasonko Sonko omukatuliki bw'afa, tugende ne Sonko omukatuliki bw'afa, omubiri bananyinize nga bwendaba ogwa Sonko nga baziika. Kati emmeeme eragawa. Emmeeme eyo emmeeme nze ndowooza mu ndowooza yange nti yebeera mu bufuge buno bwe twandiise obw'omulabe mu bbanga awo. Kati kyekigende wa obulamu bwa Katonda bwe guli omukka bwe gugenda mu purigatori, omwoyo guli gugumpa obulamu. Nze bwe yenyinyonnyola yange wekereziya omwego gulagawa. Kati ojja kwesiŋŋaanya nga bino byenyinyonnyola si entambuza yaki eyekereziya. So kati okiraba ndi wano omusajja ono okiraba nti obusamize buno obutambula, abantu basamira emizimu mu mbeera efaanana bwetyo. Kyova olaba Sawulo yali assa abantu bonna, bw'osoma Musolo 28 mu kitabo kya Samwiri kino ekisooka. Naye Katonda bwe yamuvaako nga takyamulabikira, takyamunnyonnyola mu birooto, yadde ne muwuli mu muli mu kitabo mu lugwemo yamuwulizanga talaga nti bane munoonyeza omukazi aliko omuzimu, kubanga omukazi yali ayingira mu bulamu bw'emyoyo. Olwo lunyiri luli mu Bayibuli, buli mu Bayibuli. Muliranwawo lumubuulira asome uko yagamba emizimu tegiri. Asome Samwiri ekitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 28 atandike n'olunyiriri lwa 8 ayinza n'okutandika n'olwokuna.
nenze ntandika na lwa musanvu lugamba awo Sawulo n'agamba abaweereza abe nti munoonyeze omukazi omusamize ngende mwebuuzeeko. Abaweereza be ne bamugamba nti waliwo omukazi omusamize abeera mu Endoli. Awo Sawulo naye bufuusafuusa n'agenda nga yambadde ebyambalo ebirala n'agenda ne basajja be babiri n'eri omukazi oyo ekiro n'agamba nti nkwegayiridde ndagula nga weebuuza ku muzimu era ompitira omuzimu gw'omuntu oyo gwe naayogerako erinnya. Omusajja ono agenze omukazi omusamize naye ne bw'ayagala ayogereko oli yamumuwa mpitira omuzimu gwa gundi. Kati kiba kitegeeza omukazi oli obuyinza bw'atambuliramu mu bufugo obwo emyoyo gye agirinako ki? Power. Atambulira mu maanyi ago. Era mukazi n'amugamba nti omanyi bulungi Sawulo kye yakola bwe yamalawo abalaguzi n'abasamize bonna mu Isirayiri. Kale kaakano lwaki ogezaako okunkema n'okunsula mu mitego gy'okunzisa? Sawulo jjukira yali yeefuusafuusizza n'amulayiza. Mukama n'amugamba nti nga Mukama bw'ali omulamu tojja kubaako kunenyezebwa olw'okukola ekintu kino. Awo omukazi n'amugamba nti nkuyitira ani? Omukazi bwe yalaba Samwiri, awo omukazi yagamba nkuyitira ani? Awo omukazi bwe yalaba nga Samwiri n'akaaba mu ddoboozi ery'omwanguka n'aŋŋamba Sawulo nti onimbidde ki ggwe Sawulo? Kabaka n'agamba nti otya olaba ki? Omukazi n'amuddamu nti ndaba lubaale ng'ava mu ttaka ng'ayambuka. Ekyo kiraba nti alaba omwoyo lubaale. Kugamba bw'ayogera lubaale yandibadde nti ndaba Katonda. Kubanga mu lulimi luliba nti lubaale bamwogerako nga Katonda omuki omutono. Nti ndaba lubaale ng'ayambuka okuva mu ttaka. Omukazi n'amubuuza afaanana atya? Omukazi n'amugamba nti musajja mukadde ye yayambuka era yeesuulire n'omunagiro. Olaba nti n'omwoyo guli gwagolokosezza gulaba ne bwe gwali gwefaananyiriza. Samwiri n'amubuuza Sawulo nti lwaki ontawaanyi? Awo owulire omwoyo guvuddeyo. Kati awo we wali ekyama ekyo kiri kye ŋŋambye nti embeera yeewo kintu kino kyempiso ekyokubiri ekyemmeeme nze kyempita omuki omuzimu. Ekyo endaba yange ekyo kyange kalooli nzekka. So kati gwe mu ndabayo nga ne faaza wange ne bisopu wange tayigiriza bwatyo naye yo ndaba yange nze nga bwe nkola gwe nga bw'olaba owejjokolya gwe nga bw'olaba owejjola yange okusinziira mu bukatoliki bwange n'okkiriza kwange gwe nga bw'olaba nti buli bw'obanga gwe olaba nti waliwo emmeeme ate gwe gy'olabanga omuzimu gwe nga bw'olaba tulaba nti kati buli muntu yenna alina omuzimu. Anti gwe nga bw'olaba tolaba nti awo buli omu era nyinza okukikkiriza bw'oyogera bw'otyo kubanga wabuuziza omuzimu kyeki. Kakati bw'onnyonnyola bw'otyo kiba kitegeeza kyolwokuba omuntu alina emmeeme n'omuzimu. That's why ky'oba olaba nti n'abasamizi oba n'abalogo bakwata ku paati eyo ne bakuwenza naye ng'obulamu bwo osigadde ossa olya naye bakwata kubanga emmeeme ye ekolagana n'obwongo obwo. Kakati olaba n'omologa akwata ku paati eyo. Nze eyo y'endowooza yange y'endaba yange. Oyogera nti buli muntu alina omuzimu oyinza okuba oli mutuufu kubanga obuuzizza omuzimu kye. Ssaabasumba agulina omuzimu, faaza agulina, abasisita ku ndaba ne paapa alina. Eyo y'endaba ya Sonko. Ne paapa ayinza okuba talabanga kati gwe yagifuula njigiriza. Nedda nze ndi ku ndaba. Eyo ndaba yange era bwenzija n'ogandi ojja bwe yayota n'okukyamya abakolaki. Abagoberezi.
olw'ensonga eyo Okay. baga nti endaba yange bannyonnyola Kale, saagalaotabiketabike mu Ya nedda nange era mbadde nange nga bwe ndabye bunnyonnyodde ndabye nga paapa alina omuzimu Saabasumba alina omuzimu mu ndaba ya Kalooli ne Mufuti alina omuzimu abantu abatambula nga batambulira mu busamize paati eyo beba nga bagivugira eri ku sayidi y'obwaki y'obwa setaani tweyanza ego wejjokolera Haji katuulire omwogezi wa Allah yamuwadde biki ku muzimu omuzimu kyeki sokola Allah otuulire n'emizimu abatulaba n'abatuwuliriza njagala okutumira ku musajja bamuyita bazanya n'engo twabeeranga naye mu studio wano sebo naye ndudde omuwulizaako kati bannange bonna babateesezza bazanya n'engo mwabeeranga wano naye ono nga bwe yasomesezza tewali omuzimu gwe gwazuukukiddemu anti awulewulira kyowagambye tuli ba musaayi gwe baba musaayi gwe gwe musaayi kati sebo njozayoza abateesa bonna naye tebamanyi muzimu okusinziira ku byabadde banyonnyola buli omu anyonnyola nga bwabirowooza bwabiraba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani mu surati Qaf olunyiri 27 n'olwa 28 ku lunaku lw'enkomerero omuntu agenda kuyimirira mu maaso gange n'omuzimu gwe Sheikh Mazzi tojuulirangako eyo byanyonyolanga birala sallallahu alayhi wasallama lumu mukazi we yamutawaanya Aisha n'amugamba nabbi n'amugamba nti kirabika Aisha oli omuzimu gwo gukutawaanya n'amugamba naawe ogugwo gukutawaanya n'amugamba nti naawe olina omuzimu naga nti buli muntu Allah subhanahu wa ta'ala yamutonderamu omuzimu gwe era omuntu akolebwa ebintu ebi bisatu omubiri gwe omwoyo gwe n'omuzimu gwe omukatuliki yayise emmeeme emmeeme nja ginyonnyola naye emmeeme mu Luwarabu tugiyita annafsi kubanga emmeeme mu Luganda kyenabadde njagala ntandike naye omukulu oli yakyogedde nesaagala kiddamu mukulu Kalooli ti ekibuuzo kino kyetaaga okwanukula mu Luganda oba mu ddiini kati bano bwedda bavuluga tebali specific ku lulimi oba ku ddiini nze awo we bantabulidde ne Sheikh Muyivu nga mwali bonna nabalabye nga bavulungutana ngaakayokya ojulirize olukomya mu kkubo kakati bwe tutunula mu byawandiikibwa tulabamu ebigambo bino Agosti kale kisobola okuba Agosti oba kisobola okuba nendoza eba Agosti olwo luzungu lwa Sheikh Muyivu fe abanyiga olunyige tugendera muzimu ne spirit ne soul spirit anti oli mu lulimi olunyanyimba oluzo nga sa nene oba sa ntono sibyawula njawula yabyawo bamanye olulimi kakati bwetu ebintu ebyo byonna bwe biba nga
bitambulira kutya Katonda. Bino bye tusoose okumenya omuzimu, spirit ne soul. Biba tubirowooleza okuba nti biri Katonda ali nabyo ne bamalayika. Naye bwe biba bijeemu, kubanga mu suratil jinni Allah atunnyonnyola bulungi nnyo ensonga ekwatagana ku majini. Feno bwe biba ku saidi ye sheitaani tubizze eno mu majini. Kati era bwakyogeramu andi eno ngoga nti eryo jinni ya nsonga eno, eryo jinni bweriti eryo, kubanga janainu ng'amajini gagroupingibwa mu bifo oba mu bitundu ebyenjawulo. Sebo kitegeerekese ndowooza nti omuzimu gwe Katonda yagutonda buli muntu agulina. Era wano bajjajjaffe oba nakati abasawo ab'amaanyi ab'ekinnansi bagusobola okugukujjako n'osigalawo nga weebase, ne bagenda bagukozesa bye baagala, ne bagubuuza bye baagala, nga gw'oli awo ng'oli mulamu ng'ossa nakikola ow'emizimu. owulidde. Kati wano abasawa bwe bali nga bamanyi okuggyako omuzimu gwo ne bagutwala gye baagala. Kati kiba kitegeeza nti omuntu ono bw'afa omwoyo guddayo ewa Katonda, omuzimu gusigala guteeweeta kuno ku nsi. Makolo ne yeji. Era kyova olaba gwe wa Allah teguddayo. Bwe gugaana oba Allah yagugoba. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti buli mwana Adamu mu kiseera ky'okuzaalibwa sheitaani emukomako okuggyako Yesu Kristo. So naye yeteekamu. Ate wagambye bonna. Naye abamwali yajjamu omusitaani gwetaakoonako. Ne Muhammad baali bamufuuwa mu Maryam bwe yali azaalibwa. Isa bwe yali azaalibwa. Mu kiseera ky'omwana okuzaalibwa buli omu sheitaani emukomako. Kitegeeza ebe ekolaidinga n'omuzimu. Bafuna okukwatagana. Era kivula nti omuntu alam naj'al lahu aynaini, saaba w'amaaso abiri, walisaana nembawa n'olulimi, washafataini nembawa emimwa ebiri, wahadainahu najidaini nembawa n'ensalawo bbiri. Omuntu either asalawo ku saidi y'omuzimu oba saidi y'omwoyo gwe. Ndowooza nakyo kitegeerekese. Omuntu oteeka okuba nga oba n'emyoyo ebiri, gye tuyita emyoyo ebiri, oba omuzimu eno ku saidi ne saidi eno mwoyo. Ogudda ku saidi ya Katonda. Kati ndowooza batsabo ne bannyabo mutegedde bulungi ekiyitibwa omuzimu. Waliwo ekintu kyesaana kuleka mu ddiiro, omukulu oli kye yayogeddeko ng'emmeeme. Emmeeme, obwongo n'omutima bintu nabyo byogerwako mu ngeri eyo. Omutima, emmeeme n'obwongo. Naye ate Abaganda babinnyonnyola bulungi kubanga baga nti emmeeme tefumba. Ekitegeeza muffe munda muno. Muffe munda muno omuntu mwokola ki? Muyiiza ky'ogenda okukola ate n'okikola either bulungi oba bubi. Kati ate omuntu era bagamba gundi oyo alina omutima omubi oba alina mutima mulungi. Kakati okirabye ti n'omutima gw'omuntu gusobola okuba nga mubi oba mulungi. N'endowooza y'obwongo, gundi oyo alina obwongo busaza.
buyinza okuba nga busaza ku bibi oba ku birungi. Ndowooza ssebo engeri zonna nzinnyonnyodde nenzimalayo omuntu ategeere nti omuzimu Katonda yagumutonderamu okusinziira ku nnyiriri. Naye ennyiriri endala zisobodde zireeta, naye omuzimu kitonde tubeera nakyo. Era omuntu bwe bakuggyako omuzimu tosobola kuvaawo awo. Tovaawo, tositukawo. Asaba kuggyako omuzimu gwo ne gugenda ne guta. Kati bano abagoba emizimu ne batafa bo babagoba ki? Nabo bagigoba mu ngeri Bayibuli egambye. Yesu ng'asomesa nti dayimoni bw'ava mu muntu yali ayogera ku muzimu gwe. Atambula n'anoonyaawo okuwummulira. Bw'abulwa aga nti naddayo mu nju yange. Ekigambo ekyo kitegeeza nti enju y'omuzimu ye muntu. Naddayo mu nju yange. Akomawo n'asanga ng'oyereddwa, eyoyoteddwa. Naddayo n'aleeta baddayimoni abalala 7. Ekitegeeza omuzimu gusobola okwetikka ginne waagyo. Naye kiri ky'ogambye. Kino gye mugoba n'ekirala naye bwe bagobako giri guno ne gusigala. Gukabejja gusigalawo. Nabbi Muhammad baamugamba yagamba nti buli muntu Katonda yamutonderamu karinu ye, n'amugamba naawe ogirina. N'agamba nange njirina naye yange nagisiramula. Okirabe nabbi agambye karinu eyiye agirina naye nsiraamu. Kati n'omuzimu guno oguleeta ziri zidayimoni nyingi guba gubuze. Kati bwajja nagwo wano mu church kati nga mwe mugamba genda dayimoni fire nga mukuba fire mugoba giri ate nyumba gye basanga nga njereere ati gwe mutima gwo ati njebe obulo kuba kukkiriza. Okay. Kale omuzindalo gw'ekyeyamaani ndyoke ngende eri abatuuliriza. Kyeyamaani bw'amaliriza ngenda kujja gye muli nammwe mubeeko kye mubuuza kubanga tutandise butandisi bintu binnya ebyokubuuza wano kubanga aliwo abadde ayagala okutegeera nti njawula ntya bamalayika ku bantu, njawula ntya amajinni mu busiraamu ku bamalayika n'abantu. Tujja bisanga ebyo n'ekyeyamaani luyima olulimbiro tuwulire. Mu kutonda Katonda nga atonda Katonda nga kusitaani wabula yatonda abaweereza era abaweereza abo mu ggulu balina ebiti ebiwerako naye mu byo mulimu bamalayika era ebika by'abamalayika biwerako nno naye mulimu kye bayita seraafi ne bakerubi n'ebika ebirala. Kakati ku kika ky'abamalayika kerubi omu n'ajeema era kerubi oyo bw'amala okujeema kusinziira mu Ezekeeri sula ya 28 kutandikira ku 13 bw'amala okujeema bw'atyo n'agobebwa mu ggulu. Seraafi oyo era seraafi oyo yali akulira ekibinja naddala ekiyimbi ate nga yali yakolebwa mu muliro. Bw'amala okugobebwa naye mu ngoba ye ekyamugobya
kwe kwali okuseketerera entebe era buli aseketerera entebe ajja amalira mpanga kubanga eko kalombolombo katonda yennyini alushiye teseketererwa kakati noono yali aseketerera kati obanga omuntu omu wano mu nsi oba ntebe ya pulezidenti oba ne bweba ya bakabaka ne bweba ya bano wonna wonna n'ogiseketerera tebulayo bagoberezi abakuwagira nti wamma ddala omusajja kukyama wamma tugende tulumbe era bwabulwa abagoberezi ng'ali omu bw'ati babayita basaakiriza omu bw'ati nga yaseketereredde gavumenti okugijjako ng'ali omu bw'ati oyo baba bamuwaayiriza kati nojja wano n'oŋŋamba nti wamala seketerera entebe ya pulezidenti Museveni okumujjako nga ndinzekka baba balimbye baba bampayiriza kwagala kuteeka linnya mu mawulire so noono yayina abagoberezi mu kubikkulirwa 12 oli abadde ayogerako naye lwakuba ye yagenze n'asooka ateekawo statement teri muzimu ate nakuteeka emuzimu gyeguli kakati omuzimu kyeki kati kwe kunnyonnyola Luciferi eri eyali eyitibwa malayika ow'omusana malayika star ow'amaanyi bw'amala okugwa ne tumuyita sitaani kitegeeza ki awakanya entebe eyo awakanya entebe so bwowakanya entebe oba sitaani amaani owulidde era wano entebe yange gyesonyiwe kati ofuuka sitaani ndowooza gundi yabuvaako oba sitaani Besigye so naye yali sitaani kakati tulina gundi Kyagulanyi sitaani wa Museveni yawakanya entebe eri abawaki era tolowooza nti Kyagulanyi basobola omuyita nti kati mukozi wa gavumenti naye mu kuwakanya kwe omugoberezi wa Kyagulanyi tomugambayo pulezidenti mulala era agamba ono yani kaakati ne Katonda bw'amala okuwakanyibuzibwa setaani n'amutuma eri bw'ati setaani tagambangako nti ndi sitaani naye yeeyita Katonda kakati abagoberezi be nabo basobola omuyita kakati mubagoberezi abasooka okugoberera Seitwani bamalayika abagwa abamalayika abagwa nga bavudde wamma oli mutuufu nawe ogwana okubeeramu eyo entebe bwe bagwa bafuna amannya nga Seitwani nga walyani Kawabisi omukulu eyali malayika naye bwe yafuna erinnya nga takyayitibwa liri yalinawa yali Luciferi yali gondi teyali Luciferi kale Luciferi naye n'avaawo n'erinnya erya sitaani kati waafuuka sitaani tokyamuyita Lucifer abagoberezi be tubayite baki abamu bagenda ne bagakubawo amasitaani okategeddeako era bagenda waliwo amasitaani waliwo esetaani eddene na buno obuki buyanga lye basiba mwolamazaani lyerigedde buno obutini bobusigala bwegiriisa kati waliwo omulamazaani emu sheeka webajjanga okukola emizigiti ng'obwana abuteeka ku sesiriiza wajja okusomesa ewonnateetaawo so kati ekyo
buno butonotono ono bwatera okwogerako nti baba basiibye aha waliwo akamusikale kamutwala ku eriyoti bba aha abo obutonotono naye nga te yasiibye obwo obutonotono bwe budaimon era omusajja ono omukyalo ono omwasajja ono yasulanga mu ntaana bwe bukawabiisa obwo obusitaani obutono bumugamba totuzikiriza nga ekiseera kyaffe tekinnatuuka kuba bumumanyi bwakuzikirizibwa obwali nga ku musajja bw'osoma mu Makko 5 gye tubadde tutuma bwasuula awo nga bugamba waaye tukoze tutya omusajja agenda tutuzikiriza twegayiridde waliwo ekigango ky'embizzi wano mbwe embizzi nga2,000 bwayingiramu ne buzira lusa zonna okukanangegana liri ludawa kuba buno obusitaani bufunako olikabejja amaanyi obanga bwasobola okuyingira embizzi ne ziraluka paka wa mu nnyanja. What about a person? abajiridde n'agiridde kale noono ali wano eyeeyise nti ayinayo omuzimu ako kati kamuteeka ne kayingira mu mayindi olinga teyayingira ne katandika omutigomye yalimu omuzimu gwabamugubako kuba bamugamba gimuveeko kuba tegwali gumu ku ye yennyini yaliko emizimu regioni namba nga tegyamutwala mu mazzi anti ye bagimugobako ne givaamu before nga tebanagigoba gye bamutwalanga mu ntaana ne bamusiba enjegere ng'azikutula amasamba ogamanyi amasamba tibagundi eno gye bagire gundi ne bagirinyisaamu ngombeeyo nga bwolaba embazzi bweba eyasa balina egundi eyo gye embaali kati embaali eyo bwogigira ekyo kyoteekamu eyo ne bagira okugulu gye bakuteeka ne bakusiba mu nkomyo okukakkananga eryo olisambye naye yalisambanga tosobola dikola ki dimalamu n'olwekyo bwe yali ng'ali ateekeddwako buno busitaani yalina amaanyi agakubba embaali amanyi amasamba n'enjegere kaakati Yesu bw'amugamba nti vaako nogati otugobye ekituufu naye katugende mu mbizzi ne bagenda mu mbizzi nga2,000 bwasaba na busabi tukkirize kuba ekiseera kyabwe tekinnatuuka kaakati ekitegeeza zikyalimu nnyo embizzi zikyalimu dayimu n'abantu bennyini bali mu dayimu n'embizzi swine kaakati temugenda mu mbizzi nnyo sirya mbizzi naye sirwa nsonga eyo yokka ziwerako waliwo ensonga endala kaakati jajjawo musiraamu bakuyira obusisibirizi kaakati njagala kwata masimu kyemali muleka amalirize omuzimu emizimu wano bwe gyatuuka nga gyogerera ku bantu kankuwa ekyokulabirako mu lubereberye essuula 3 olunyiri lwakuna so si 24 teseeka tumanyi bayibuli waliwo akazimu akamuliko nati kaba kazimu kaakati kano kayingira mu musota omusota ne gwogera ebigambo era nga birimukko amazimazima ng'atabiseemu obulimba bagamba koze emiti gyonna temugiryangako ekiragiro kigamba tolyanga ku muti gumu kozi baba bagamba emiti gyonna temulyangako emirala tulya emirala batulagira okulya okujjako gumu yamanya nti bwe munaagulya mujja kuba bagezi naye bwe munaagulya temulifiira ddala agawo mukazi n'anoga n'akola ki n'alya awo omusota gwe gwali gwogera kali ke kali koogerera muki musota kaakati noono sheeka
zisa busolo bagamba nti bajjajjaabe bamujjira bwe buli bumujjira era bw'osanga mu kubikkulirwa essuula 12 olunyiriri lw'omusanvu ozisanga kati waliwo olunyiriri luli wano mu kyabaleevi 19 olunyiriri lwa 3 lutugaanira ddala okukola ki okwebuuza kwabo abaliko emizimu waliwo abali ku ssimu tofaayo nkimanyi namanyi bwe twogera obagambye mbu ogulina so wali bo babagaana obeebuuzaako mu abagirina agamba olwasatu olumu temukyukiranga abo abasabira emizimu newankubadde abalogo temubanoonyanga okwonoona wamu nabo nze mukama nze njogedde ndakyogedde nga bawulira n'olwekyo kyenjagala okutegeeza ti abantu babirawo Samwiri ekisooka 16 olw'14 lugamba nti awo Mukama bwe yava ku Sawulo omuzimu ne gumuddamu awali Katonda omuzimu tegubaawo awali Katonda bw'avaawo omuzimu gwokyupayingawo so bano abagamba nti balina emizimu tebalina Katonda webale nnyo ekigundi ekyo gwe bw'oga nti you possess nti olina omuzimu oba tolina Katonda oba wamugoba oba omugobi kituufu sheeka nkwataako newankwadde bagana engalo ngenda kunaaba wali oluvannyuma kasitova Katonda akali akazimu nga kakuyingira era kayinza okujjira mu foomu ejj'okulimba wali mu lubereberye tewaaliwo omuntu yali amaze kufa kyegwavago gukwata muki omusota kati olw'okuba tulina abafu wano tulina abafu bangi wano mu Buganda okusinga Setaani atulimbira mu bafu naye misitaka ya mu byonna by'osomesa sigwoga jajinga tulina olunaku lwabyo osomeseza akagambo k'obutalya mbizi tulina olunaku lw'okusiima weeruli era olusiimanga n'olwekyo emizimu weegiri gikyaliwo gijja kubeerawo kubanga olunaku lwagyo weegiri mu Matayo essula ya 25 olunyiriri olwana munnya lugamba mugende mmwe mu muliro ogwateekerwa Setaani ne bamalayika be n'olwekyo gundi obudde bwangu chairman soko omalirize ojja kubimbuliza wali wabweru chairman maliriza nkwate esimu mu babiri n'olwekyo bayibuli etugamba teweesiganga mulangira newankubadde omuntu kubanga bwafa afuuka nfuufu era bwadda mu nfuufu n'olwekyo abeebuuza ku bantu bo balowooza nti beebuuza ku bantu naye kali ka Setaani kalina amagezi kekeefuula kitayo woono najja n'amugamba kwata bwoti kwata nabiri kwata nabiri tolina Allah olina muzimu obwedda byennyonnyola ng'otunula butunuzi producer mpa esimu emu oba bbiri katulabe amasimu oba tebategedde okay so akazimu so omuntu bw'abaamu omuzimu yeerabira omuntu bw'aba nga talina Katonda abeera n'omuzimu era ye Setaani gwejjawo Allah substitution ye muzimu nakimaze ye Setaani producer mpayo omuba abali ku line abasindika message kali waliwo gwe bampadde kasooke mmuulize lwasa bayinja okay kozesa essimu eziri ku screen yawo otukubire tutandise omulamu gw'omwezi guno omuzimu kyeki empanji tumaze okugisima olunaku olwaleero tugenda kubanga twongera okubinnyonnyoka omulundi gwe tugenda okubeera wano nga tunyonyoka noti 7 noti 2 9 8 nyambakawo 985
985 oba okuba tukufune gwa sindika message sindika ku note 787 12 5 kale kansoke funa bali ku line ndio kensome messages Lwasa Mayinja Wanji Oh hello Wanji sebo mbade nyaga kitamu kuogera kwa abogera Gwani Ndeke dia Umar Osinziddewa Ototo Anti TV nagambye eddoboozi lijjeeko tuwuliziganye bulungi ndijeeko sebo kati yogera ngambye bakusakidia foto ikibuzo kyembali njagala okubuuza kibuuzo ki nti oyo omusajja omusiraamu agambye nti n'omuzimu gusinziira ku byetikka ddala kyo kituufu omuntu aba yafaddanga alina ebibi byakola bijira muzzukulu we katogezanga masturbation no oba ebikiyaga oba ebityo ebyo ate bw'okikirizaamu tubwekibeerawo oba neoba nga tokikirizaamu gwe bajja kufera kale aboseka bayagala koze wadduwa Lwasa Mayinja okay buli munene ono kyewali yange kamuli esebo nze nebaliriza mukulu kaya ye bali kusomesa asomesa nga bwenkitegeerera omuntu azira Katonda aba na muzimu omuzimu tuguba walala wali Katonda bayi obeera wa gwe guyise Katonda gwe muyisani Katonda agambye gwe aje jabbichanga Lwasa Mayinja alla wamugyewo dda okikkiriza Lwasa Mayinja Wanji sebo kale sebo nebale kutulaba Mukama yeebazibwe amina simanyi omulama gwe muleeta ani ono muzima Barnaba wa Vincent okubeera akaayi esebo nsanyuka nnyo Mukama batuweera omukisa n'abasiraamu baffe abo kubanga bayiga alina ekintu ekibabulamuko kye balina okutereezaamuko nti Yesu waffe si ye Yesu waabwe. Ekyokubiri bwe giba emizimu kyekintu ekitakkiriza mu Katonda. Ng'ogyeko emizimu egibeera mu bantu, ng'ogyeko emizimu gye mwogedde gimire mu mbizi. Naye ekintu kyonna nga tekikkiriza Katonda ogwo gubeera muzimu. Omuzimu gwa Sawulo gwali mubi. Alinyiza butali lya mbizi kigenda lokoka. Ekiyingira tekyonoona wabula ekivuma kye kyonoona. Kitegeeza togirya. Obulidde Lwasa Mayinja. Omuzimu gwa Samwiri gwali mubi. Lwasa Mayinja bane katuliza bali ku masimu buli mwali chika 10 buli omu. Bali chika 5. Lwanji baramusitani kusitani. Ikibuzo kanichijero bikeyama. Jamani arenti mu Matayo bagamba nti omuzimu sitaani mugende mwe muliro ogwakunyibwa kitaani ne babalayitaliza booke mbuuza kitaani anaayota agenda kwokya abagoberezi be kubanga yakuma omuliro oba ajja kwokya abataamugoberera nsigadde ndikyalo nategedde kigenyo gwakumirwa. Bayo producer bampeyo mubaddemu kabampo ono Wanji. Praise the Lord. Amen. You are talking to Peter Ukumu from Tororo. Oh, nice to hear from you, Okumu.
Yes, I would like our brother there to know that someone who is dead cannot be an evil spirit. Someone who Yes, is dead. I would like to tell my brothers that not everyone who has become an evil spirit. How about those who do good? And on top of that, they should know that from the book of Ecclesiastes, chapter 9, verse 5, says that for the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for their memory of them is forgotten. Their love, their hatred, and their envy has perished. They will no longer have any reward again under the sun. So when someone dies, that person dies. But as my brother, the chairman, has explained, it is this fallen spirits, the fallen angels, who pretend to be clean spirits or do the evil things. So my brothers should scale up and know that even someone cannot have evil spirit and have God's spirit. So the dead know nothing. So they should read that verse and know it very well. And for my brother was talking about the demons that entered the pigs. It entered the pigs and went into the waters, and it remained there. So I call upon my brothers to come and enjoy pork with me. Thank you so much. Okumi is inviting you to go and enjoy pork with him. Yeah, he's inviting his fellow brother, Mr. Na mukuru ambuziza ku kyemizimu. Ayise mwe, ayogedde mu luzungu, ayise mwe. Nti omuzimu guno ogusobola okulumba omuntu nga gwali mukkiriza n'abanga akola ng'akola nga bw'akola. Omuzimu okujja eri teguli sosolo oba wali mukkiriza oba tewali mukkiriza. Abantu bangi nnyo balabye. Twabadde ekyokulabirako last week. Ogwa Samwiri gwajja sigamba nti yali mukafiiri. Twabagamba luno juzi ne mukadde waffe jjajja gwe twakaziika Muzeeyi Musigira asobola okudda naye yali mukafiiri. Kakati omuzimu bw'okozesa ekigambo asobola kitegeeza ayinza obutadde. Anti okujja kw'emizimu gye tuli tekiba kwa kyeyagalira. Tetuba kwa Chairman okujjako kati nga guno bagusabye basobola okugusaba omusamize nga bagusabye busabi. Olunyi lwetusomye abadde yani omusajja oyo agambye nti Setaani agenda kwokyata ababe. Olunyiriri ndowooza waluwulidde bubi. Naye 41 nsula ya 25 Matayo 41 lugamba nti awo aligamba abo abali ku mukono gwe ogwa kono nti aligamba nti muveewo wendi mmwe abaakolemerwa mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekerateekerwa Setaani ne bamalayika be gwateekebwateekebwa ani yagutonda Katonda yaguteekateeka naye nga gwakwokya Setaani ne bamalayika n'abajeemu. Kansembyeyo message eno oba zaggwawo musooke mulinde embizi kituufu zaggwawo naye okugirya kikyamu. Musooke mulinde ebyembizi ng'ebatabula. Okay, ono agambye embuuza mbalamusiza mwe bale kuweereza. Mbuuza abasiraamu enjawulo ki eri wakati w'omuzimu ne malayika z'obusiraamu, era tukakasa tutya nti ebyanyiga Muhammad embiriizi mu mpuku nga bimukako okwogera n'okusoma Qur'an tegyali mizimu wabula malayika Jibuliru nga bwe bagamba. Keerako wiiki ejja gwe mulamu ebyanyiga Muhammad embiriizi byali biki ebyanyiga malayika mu anti oyingiremu omuzimu oyagala fuuka Sitaani oseketerera entebe yange, oyagala fuuka Sitaani oli ku ntebe yange, oli ku ntebe yange ogiyingirira gwasalawo obudde bwawa malayika yeeyogerako n'aga nti nze malayika Jibril n'anyiga Muhammad embiriizi toyina bw'oganda ate bwali muzimu. Abasajja baagadde ofuuka Sitaani bayingiridde entebe yange bannaaye ngenze.